au obassa ekyo ebbanga olirese ne liggwerako ddala tasrihun bi ihsanin mwawukane mu bulungi omusibirira agenda atandika obulamu. wala yahillu lakum mu mateeka gye muli abasajja tekikkirizibwa an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an okubajjako ekyo kye mwali mubawadde nga mubawasana ddala nga mahare gaabwe. Tokkirizibwa kumujjako kintu kyonna omukyala ng'agenda n'omwambulula n'omujjako amahare ge ge wamuwanga omuwasa. Kubanga abasajja bangi ng'ogyeko wane waffe mu Buganda abawaayo ebyobugagga ebingi nga bawasa abakyala ente 10-20-30-40. Katokkirizibwa ente ezo ze wawaayo kuzisaba n'ozibajjako olw'okuba nti waguddewo embeera etali ntuufu wakati wammwe. Illa okujjako Allah waliwo wakukkiririza okusabayo ente ezo oba ebyobugagga ebyo bye wamuwa nga wali ogenda omuwasa ti an yakhaafa an la yuqiima huduuda Allah. Singa abafumbo ababiri baba batidde nti tebakyasobola kuyimirizaawo mateeka ga Allah, tebakyasobola kutambulira mu nsalo za Allah, nga bwe banaawangaala ababiri bajja kusumattuka ensalo za Allah bagwe mu bukyamu. Ekyokulabirako, singa omusajja agwa kabenje masalan n'abeera nga omugongo gwe gwonoonese, takyasobola kugenda eri mukyala we, ate ng'omukyala akyali muvubuka, nga bw'anaawangaala nebba amateeka ajja gagwamu ayendere mu maka. Bw'alaba nga tajja kusobola omukyala oyo waddembe okuddiza bba ono eyagwa kabenje, amahare ge n'amugamba munnange sijja kusobola kugwa mu nsalosalo za Allah kuziyisa kuzisumattuka kujeemera Allah olw'embeera eyagwawo ngumiikiriza ekimala ndaba nga sikyalina ssuubi ente zaffe 50 ziizo. Mu Luwarabu eyo tera talaka tugiyita khul'un, omukyalo okukweyambula. fa in khiftum alla yuqiima huduuda Allah, mwabaliwo abantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa abategedde ensonga eyo, singa ddala muba mufunye okutya, oba mwabalamuzi abali mu mbeera eyo nga bajje bayitiddemu ne mufuna okutya nti abantu bano bwe bawangaala ababiri tebajja kusobola kuyimirizaawo mateeka ga Allah, omu ajja kgenda asobya agwe mu bwenzi, fala junaha alayhima fima iftadat bihi, tewali mutawaana ku sayidi y'abafumbo ababiri ku mukazi kyaba asazeewo okuddiza bba abeere ng'amweyambulula. Omusajja waddembe okusaba ku mahare agasinga kwago ge yawa mukazi we, oba agenkana ge yamuwa, oba amatono ku go. Ate bwe kituuka wano ewaffe mu Buganda kijabagira. Gujabagira kubanga amahare tuwaayo 2, 3, 4, 5, 10. Omukyala kimwanguyira bulungi nnyo okugamba nti nze nkuwadde 5 ngenze. Tilka hududullah, ezo ze nsalo za Allah mu byattalaka bw'atyo bw'agenda akomeka. Fala ta'taduha, temuzirumbagananga ne muziyisa ne mubeeranga muyisizza ensalo ze ne mukola ekitali ekyo kyabagambye. Waman yata'adda hududa Allah, omuntu alisumattuka ensalo za Allah ne yeekolera bibye, faulaika humu dhalimun, abo be bali az'amaanyi abannamaddala. Aya ezo tuzisomye mpola mpola olw'okuba nti nzibu za mateeka okutegeera ate nga bya bufumbo ebitaliiko kuzannyiramu. Omukyala tasaanidde kukola khul'u, kweyambulula mwami nga tewali nsonga ematiza ya nnamaddala. Naye bw'ebeerawo ng'obufumbo mu buli ngeri yonna tebukyasobola kutambula, nammwe muwulidde ebintu bisobye, omukyala bamugamba asonde ekyo ekisoboka okuddiza bba abeere ng'agenda anoonya waanaasobola okukuumira eddiini y'obulungi. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها نيسينغو مسجاتا مكزوي ولuvanyuma lw'emirundi ebiri nga giweddeyo n'amutoogo okusatu fala tahillu lahu min ba'du mu mateeka omukyalo oyo takkirizibwa kuzzibwayo eri musajja oyo oluvanyuma lw'ettalaka ebbiri okuggwako hatta okuggyako mpozi tankiha zawjan ghayrahu ng'amaze okufumbirwako ew'omwami omulala n'afumbirwa mu mateeka naye n'amugoba emirundi gye ne giggwayo oba n'afuwa n'afuuka nnamwandu n'omwegwanyiza awo oli wa ddembe okumuddira. fain talakaha singa omwami oli amuta owookubiri yamutwala fala junaha alayhima an yatarajaa tewali mutawaana ku bombiriri oli eyamusookako noono omukyala okuddiŋŋana in dhanna an yuqiima hududa Allah singa mu butuufu bakakasa ku ndowooza yaabwe ddala nga balina obukakafu nti bajja kuyimirizaawo amateeka ga Allah nga bwe gali. Omusajja yajjanjabibwa yatereera oba ebyaliwo alhamdulillah tebikyalina buzibu. wa tilka hududullah n'ezo nno nsalo za Allah yubayinuha azibabuulirako ati azibannyonnyodde era akyazibannyonnyola naye nga zijja kuyamba baani liqaumin ya'lamun abantu abalina kye bamanyi ku by'obufumbo bajja kukitegeera nti Allah yali waaki wa mazima era mwenkanya. wa idha talaqtum nisaa singa mubanga mutalase bakazi bammwe fabalagna ajalahunna ne mulabanga ligenda lisemberera okuggwako ebbanga lyabwe ery'emyezi 3 erya idda fa amsikuhunna bima'rufin bwe muba baakubeddiza mubeddize naye mubayise bulungi awo oba si ekyo mulireke liggwereko ddala sarrihuhunna mwawukane nabo bima'rufin mu bulungi nga mubasibiridde entandikwa. wala tumsikuhunna temubeddizanga diraran nga mwagala okubakosa kubanga omusajja ayinza okulaba nga ebbanga linaatera okuggwako n'amweddiza ate n'addamu kumubonyaabonya okusinga bwe yamubonyaabonya olubereberye ate n'addamu n'amutalako era atuule 3 okwo kuba kumutulugunya na kumubonyaabonya. tomweddiza na nneya ya kumubonyaabonya litaatadu mujja kubeeraawo nga mulumbaganya ensalo za Allah abanyiigire. waman yafaali dhalika omuntu akikola ekyo nkuddiza omukyala amubonyebonye okusinga bwe yamubonyaabonya buli fakad zalama nafsahu aba ye lyazaamaanya yekka era omwoyo gwe aba agulyazaamaanyiza ye kennyini yennyini yekka na yekka. wala tattakhidhu ayati llahi huzwan era bakulabula leka kufuula amateeka ga Allah ga kuzanyirazanyiramu. wadhkuru ni'mata Allahi alaykum mujjukire ekyengera kya Allah kye yabawa eky'obusiraamu ekirambulula buli nsonga. tuvudde mu nsonga z'abakyala kakati tuli mu nsonga za bufumbo luli twabadde mu ngeri ya biri kimu obusiraamu bwakitemaatema tebwagalayo constitution endala yonna mu nsi kufuga okuggyako eno kuba tewali kitaliimu. wama anzala alaykum min alkitaabi walhikma mujjukire nnyo Katonda ebyo bye yassa gye muli mu kitabo kye kino Qur'ani nti yalamula buli kimu mu kifo ekituufu mu ngeri yakyo entuufu. wal hikma ate mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala sunna z'omubaka ne hadithi ezinnyonnyola Qur'ani ne zigigaziya nazo temuzisuula muguluka kuba abulungamu obuva gye tuli ne tumutegeeza okwasayasa etteeka lyaffe nga bwe tuba twagadde. ya'izukum bihi Allah ababuulirira n'ebintu ebyo ebibiri mu byekwateko Qur'ani ne sunna
Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubasiima era musobole okuwangalira mu nsi mu bulamu obweyagaza. Wattaqullaha muti Allah wa'lamu mumanye anna Allah ala kulli shay'in alim, buli kintu kyonna yamanyi okusinga ffe ab'oku nsi abeepanka okumanya. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإن طلقتم النساء سنغا مبيران مترسل بكذبا مي فبلغنا أجلهن بانغا يابيري ميزي ساتمزنا الدلن رقواكو غتي مبدد فلا تعضلوهن تمجزانغا كوكو باغانا أن ينكحن أزواجهن okubeera nti babbaabwe babakola ki babeddiza. Ekyokulabirako singa omukyala yata bayamuta emyezi 3 ne giggwako omukyala nadda ewaabwe ku lujja naye ate omusajja bw'abadde gy'abadde mukazi amaze omwaka n'avuga akagaali amunone, mmwe ab'eŋŋanda temugaananga omukyala ono okuddira bba kuba akyaliwo ku mulembe gwa nnabbi. Mwannyina wa Ma'qal bun Yasaar yali afumbiddwa omusajja banaayagala amukomyewo amunone nga wayiseewo ebbanga. Mwannyina Ma'qal n'amugaa nti ojja kuddayo wa musajja oyo. Allah n'anyiiga n'agaa nti ekyo temukikolanga. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء بمبا متلسى بشارة فبلغنا أجلهن بانغا جابن رقواك اليميز ستنغة مبدد فلا تعضلوهن تمبغانا نغمي بنيناوي وبابا بينكو بينزا أن ينكحن أزواجهن بابا بباليابا بليابا بابا يدي بانغا جابواكو نغة ببدزة تمبغانا نغوكو بدزة بابا بيتازي إذا تراضوا بينهم بالمعروف سنغوا بيراوكو كانيا نوكو سيمغانا وكتيواوي منغري النونجي ذلك يعظ به يشو الله نشاكي بابولي ذا نشو متتجيري naddala man kana minkum yu'min billahi wal yawmil akhir bemuberamu abatya Allah nunnaku lw'enkomerero nga balukkiriza nti gyeruli ngani Allah bamukkiriza nti yenna nnyini Qur'ani. Dhalikum azka lakum wa athhar, ekyo nno kyekijja okubatukuza obulungi era kyekijja okulaga okutukula kwammwe kubanga ono yasinga abalala ababadde bamusuubirwa okumutwala oluusi ayinayo n'abaana be oluusi ayinayo n'ebintu bye. Ekyo kyekijja okusinga obulungi okutukuza emyoyo gyammwe era n'okubalaga nti eri Allah muli bajeemulukufu. Wallahu ya'lam, Allah amanyi, wa antum la ta'lamun, mmwe temulina kye mumanyi. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما
تشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات أبشارا أبزد يرضعن بينك ينسى أولادهن أبانا باب ببزد حولين مياكي كاملين مجب بالدو لمن أراد كويا بايا قال أن يتم الرضاعة وكج زبانغا التوفو كيوس زامو موانا omwana okubeera nti ayonsa ebbeere limubukadde n'obwongo bukuzaalika libobbo ow'entegeera ennungi ow'empisa ennungi ajja okubeera omwana omujjuvu atali wa kireebereere ayonse naggumira ayonkera emyaka 2 deddu bwe tufunayo enjigiriza eyawukana n'eyo kebe ya tekinologi oba ya sayansi oba bayologi wa kika kino eyawukana n'ebyo oyo bayologi aba tannaba kumakiwalinga aba akyali muto alina okukula atuuke ku kino kubanga ono ye Allah ayogera kino kyekitabo ekisembayo teri waggulu waakyo kirala tulinda bulinzi kiri kukula kituukagane na kino naye kino kyekisingako era kyekyannamaddala. Omukyala bw'aba amaze okuyonsa omwana we emyaka 2 giweddeko وعلى المولود له atono taata azaaliddwa omwana gwe tuliko kati rizquhunna alina okuliisa abakyala bali abayonsa abaana be basobole okufuna amata abaana baabwe babeere nga bakula nga balungi mu myaka egyo 2 kuba mwana mugimu ava ku ngozi muliisa ebirungi asobole okubeera ng'omwana ajja kuba bulungi. Abaana babanywesa mata gante ne bakula nga balimu oluteetete ensonga lwaki kati obalaba balya bisubi mayirungi njaga lwaki omwana mukuze ebyokulya biwe nnyina yanywe mata Allah gamaze okuyisa mu factory eri ey'ebbeere Allah subhanahu wa ta'ala agayiriisa nnyina. Wakiswatuhunna era abaami bavunaanyizibwa nnyo okwambaza abakyala abo babagulira ebyokwenyiriza kuba omukyala buli lwabeera mu mbeera emusanyusa amabeere n'omubiri gwe gubeera nga guwa bulungi omwana ekyo ekyokulya naye bilmaarufi ng'empisa y'ensi yammwe n'enfuna yammwe endiisa n'ennyambaza eteekwa kubanga ekwatagana si kukanda musajja kyatasobola kubanga la tukallaf nafsun Allah takaka mutima gwa muntu kukola illa wus'aha okujjako ekyo kigulinako obusobozi. Omukyala yadde bagambye ebbaawa alina okukulisa n'okwambaza naye tunuulira enfuna yammwe n'embeera yammwe ne kalisa yammwe mwe muba mutambulira. La tudarra walidatun biwaladiha omukyala tasaanye kukosebwa lwa kuzaala mwana we. Abamu n'omugaa tojja kumuyonsa ng'ate ayagala amuyonse. Wala mawuludun lahu biwaladihi n'omwami tasaanye kukosebwa lwa kuzaala mwana woono n'omukanda by'ataasobole. Era bwe muba mufuddemu abazadde n'abanadda mu bigere tebasaanidde kutulugunyizibwa wa ala alwarisi n'ono azze mu bigere by'abazadde mithlu dhalika alina okulamula kwe kumunga kuli tasaanye kubeera ng'ateekebwako ekyo kyatasobola olw'omwana oli gwe yasikira oba gwe baamulekera okukuza. Fain arada fisalan singa abazadde bombiriri basazeewo omwana waabwe okumujja ku mabeere ng'emyaka 2 teginnaba kubeera nga giyitawo oba teginnawera antaradin minhuma nga basiimye okuva eri abazadde ababiri watashawurin nga batiise mu kuteesa na kukkaanya fala junaha alayhima tebalina mutawaana ku ekyo kye baba bakkaanyizzaako omwana nga tannaba kuweza myaka 2 okumujja ku mabeere so si lwa mpaka. Wain aradtum abaami singa muba mwetaaze
an tastardi'u abaana bammwe okufuna ababayonsa abalala abatali bamaama baabwe an tastardi'u awladakum abaana bammwe okufuna abaana abayonsa abalala abatali bano babazadde fala junaha alaykum nakyo tekiinaako mutawaana gye muli maama w'omwana eyo yalinga mbeera y'abawalabu era nga bwe mugimanyi obulungi yamuyonsangako ekiseera oluvannyuma n'amuwa ab'omu kyalo bagende bamuyonse akulire mu mbeera ey'obulamu obulungi obutali buno bwa kibuga ekibaamu akasasamalo idha sallamtum ma ataytum bilma'ruf naye ekyo mukikolanga okuba tunoonyeza ababayonseza singa mubeera muwaddeyo ekyo temuba mukkaanyizaako mu ngeri efaanagana ng'ekitundu kyammwe muweeyo omusaala ogwo ogulina okubeera nga gusasulwa eri oyo abayonsereza omwana naye gulina kubanga tegwawukana na mbeera ya kitundu kyammwe nga si gwa bukanu nti bakkanye ate si gwa wansi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba mukkanye okusinziira ma'ruf ma ta'arafa an-nas alayhi abantu embeera gye bamanyiganirako wattaqullaha muti Allah wa'lamu anna Allah bima ta'maluna basir mukimanye nti byonna byemukola Allah biraba والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الله ngagenda maaso mu kusengeka embeera ebeera mu maka gaffe agamba nti walladhina ataabu yutawaffawuna abafa minkum mummwe nga bamalayika walumbe babanonya obulamu kisanja kiweddeko omwami n'afa ne bajjibwa mu mbeera y'obulamu buno ne batwalibwa eri Allah wayadharuna azwajan ne baleka abakazi abalekeddwa bannamwandu balina okulamula nga tebannafumbirwa basajja balala balina okubeera nga balina idda gye balina okutuula ku lwa bba waabwe ne babeera omwo wano waffe tukiise nti ebbanga lye bamala nga bakyakungubagira bba waabwe eyafa bbanga ki yatarabbasna bi anfusihinna bagumiikiriza ku myoyo gyabwe nga tebannaba kubeera nga beenyiriza eri basajja balala kubatwala 4 ashhurin wa 10 emyezi 4 n'ennaku 10 ye idda ya nnamwandu nga tannafumbirwa mulala faidha balagana ajalahunna singa ebbanga lyabwe libeera liweddeko fala junaha alaikum temwina musango mmwe abalina obuvunaanyizibwa ku mukyalo oyo bannyina bakitaabe balamu be fima faalna fi anfusihinna bilmaruf ku ekyo kye bakoze eri emyoyo gyabwe singa kibeera kya mu mbeera za buntu nosanga omukazi ng'ebbanga lye liweddeko atandise okwenyiriza atandise okusekaseka atandise okubeera nga alaga nti waali muleke kubeera nga mumukyomera nti otandise ate wallahu bima ta'maluna khabir byonna bimukola Allah mukenkufu ku byo ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. kakati namwandu ebbanga libe liba liweddeko Allah subhanahu wa ta'ala yamanya nti waliwo abasajja abajja okubeera mu kika ekyagala bannamwandu abo wala junaha alaikum temwina musango mu abasajja eri bannamwandu abo ng'ebbanga lyabwe muliraba ligenda liggwako bima arradtum bihi ekyo kye muba muwogedde gye bali nga mugereesa bugereesa so si kujja direct n'oyogera naye nga oyita bbali min khitbati nisaa'i ku bikwatagana n'okuwa ow'abakyala abo bannamwandu ebbanga bw'olaba ligenda liseebengerera nga liggwako
bwamuyinamu endowooza ayagala omutwala tebakukkiriza kuveerayo ddala okukuubira n'omugamba kintu mukaati wabula genda ng'okiibakiiba ebbali ng'oyogerayo ekikulu eraga nti gw'oli mulayini. Allah agamba awo temuyina mutawaana singa mukozesa ta'arif ebigambo ebitali dayirekiti nga mukiibakiiba bukiibikiibi byakugereesa ebiraga nti abakyala abo min khitbati nisa mmwe muli rede okuwasa abakyala abo okuboogereza. Aw aknantum fi anfusikum obanga ekintu okisirikidde mu mutima gwo nti nze nja okwenyigawo oluvannyuma lwankata okuvaawo neebeera nga okwogera tokisobola direct ate n'okubeera ng'ogeresa tokisobola naye nga mu mutima gwo kiri muli kikusiriiza naawe tolina musango endowooza eyo simbi gy'oba olina kubanga alima Allah yakimanya dda annakum nti mazima mmwe abaliwo abalamu satadhkurunahunna mujja kubeera abantu abo nga mubalowoozaako kiwanvu walakin naye la tuwaiduhunna sirra muleke kubeera nga mukola nabo endagaano ey'ekyama